bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansawo subscribing o liking atela o sharing tusobola okubanga tukwatagano banga tutambula fena sirero osobola commentinga okusinzira ku video nga woba okoze ki nga woba ogirabye. Very, very amazing. Kwensonga muganda wange ono kyekivulu kyekisose ate abantu bazze ne bamwagala ate nga kivulu akiranze last minute so muwera ddala mukono gw'amaanyi ne mugamba kateri atukase kubanga tulina amaanyi gatuleta okugyako katonda so it's been a nice concert so proud abayimbi bangi siwalidde stage y'amaanyi sound eyo mwaplausinga abantu bebasa abantu batuyagala ate balala bantu bazze ate nga abayise mubanga so tulina kubeera kuaplausinga olwekyo kyakubasinga gw'amaanyi ne bwayolesezza Obigambo ebadde bitambuzibwa nti Pallaso oyinza okutwogera shedala Love Fest omwezi ogujja. Nze ndi mu Love Fest tour door to door era September eri fully booked abaagala okubookinga Pallaso mwena tandika mu October ndi taken ndi booked and taken ebivulu bingi. Love Fest tour is the most sold out tour esinze ne ku Golden Tour border to border gye nali manyi nti yali y'amaanyi so nebaza nnyo bafaani bange yonna gye muli ebivulu bya Pallaso kyatambula weekend ejja tugendaka bayitayo bati kirya ndongo tugenda mu tourism tugenda bibanda tugenda bifo bingi nnyo tugenda kutambula nengenda kuyimba ne kalangalo it's tour etambulira ddala ebivulu tebyewunisa kuba kati nze Katonda yansaasira abawagizi bange bwe mbategekera ekivulu nti tuwa ya Pallaso ne bwe mbandika bw'omu bajja ne banjagala kuba music wange bamwagala kibadde omutuwa zez'enjawulo era nino bwe nkitambuza nkyebaliza Mukama. Manyi ng'omusajja w'omukwano naye mukwongeramu okuta ennyimba kwatadde oluyimba Kikenke. Oluyimba luno obubaka bulimu butegeeza ki era wabuweereza ni message ki? Oluyimba lwa Kikenke bubaka omanyiza ennyimba ku daily life luli inspired by true life events ebigenda mu maaso mu nsi mwe tutambulira. Tusanga for example abakazi bangi ku mirimu gye bakolera bakwandibwa oba bamaneja baabwe oba abantu ababawa emirimu omukazi n'asanga nga tasobola gaana muli okwagala omulimu n'akosebwa ku mulimu gy'akolera so bw'akosebwa maneja oba n'amutulugunya omukazi ayinza okuba nga takwataganye oba ne boosi we n'amutulugunya ku mulimu so buli omu alina eddembe eryagala omuntu gw'aba akola ki gw'aba ayagala abantu balina kutulugunyizibwa olw'ekifungu mwokola ki mwolisebwa obubaka bw'ensindika wakati nakoseza erinnya ly'omusajja Kikenke era mu video mujja kuba mujja video ejja anytime soon egenda kuba luyimba lwa mukwano naye nga luyigiriza embeera eri mubirabe ku mirimu gye mukola ku mativi gye mukola abakazi bangi oba abasajja oli ayinza okwagala okukozesa ku mulimu n'ogaana omulimu ne gukalubirira so nga ate omulimu obadde ogusobola oba ne batuuka n'oguwaata gusobola mu kunyigiriza kati nga ngezaako okuvumirira ekikola ekyo mu luyimba luno era video mugenda giraba erwanyisa sexual harassment erina ebyokuyiga bingi nze mumanyi ennyimba zange zonna za makulu era amakulu mangi so ekikolwa ng'ekyo kiba kirimu ebintu bingi kiba kirimu sitaani so kyovola mu luyimba ngamba sitaani mwenenye ono gw'ozaalawa ate nze gwe njagala luno oluyimba nduweereza buli engatto gwe zituuka ali eyo atulugunya abantu ku mirimu gye bakolera embeera eyo erina okuva mu bantu oluyimba terulina omuntu yenna gwe luli directed to oluyimba lwa kuyigiriza abantu oluyimba lulimu ebyokuyiga video mugirinde oluyimba lw'amaanyi abantu balayika balutidde kubanga audio ya trendinze ku YouTube ne trendinga nebeera namba oba 2 bwe yakomye so in that sense oluyimba abantu olitayinza bulwa kyayinza ddogerako naye nga wamma abaagala ekyokuyiga abanyumirwa good music oluyimba lujja lulimu ebyokuyiga nga bwe nkunyonyodde ku mirimu abantu engeri gye batulugunyizibwa. Omanyi nga vice president wa federation y'abayimbi mu ggwanga okyaliyo? Yes. Kuba vice president muno bwe mwali mwadde ekya third vice president vice standa yaddukayo but tulabeera vice president wo Shiba Kalungi alinayo bato ne Steve obasaidi nyumirwa music wabwe bombi banyimbira bulungi
toshiba ng'omuntu nkoze naye so mulinako nga bono gamba oluganda oba akakwate so kiba kinkakatako okunyumirwa ekyo kyakola oba omuwagira mu lutabaalo lwagendamu ng'omuntu abaddewo ku bantu abagasa ettaffaali ku kyakoze ate naye n'agatta ettaffaali ku kyenkoze so kinzizaamu amaanyi okulaba nti atuuse ne ku leve ey'obumi abantu be twalabanga nga bafaane baabwe okitegeera era mu applausinga era ndaba nga she's a big success era ndi mabega wedho ne Sindi muyimbi mulungi nina wako mungi gwennyumirwa era neesunza okukiraba I'll be there and support musically kubanga tubamanyi ng'abayimbi batwendi eriwo eya bato nawe tusubireyo bato eyo ne aliyensi nze bato yange saagala n'omuntu yenna agezeeko okuba bya music nze wange siwakwongerera n'ekitongole kye mba kita Team Good Music bato yange bweba yakubaawo mba njagala n'emiryango gibe ebiri abawagizi ba buli omu bayite eno nga babalaba bagabe bano be bawagizi boono ne bano bawagizi boono so naye nze personally music wange wa love naye bwe kimanga kazannyo nga ng'oli waliwo awulira nga asobola nga tati akubanze kati nze okimanyi bwe nninnya ku stage z'oluyimbira essaawa 5 nga buli luyimba hit ekyo sirimba it's a known fact kutegera hits nziyina kati so kubanga pato ya hits ziba zikusanze era nze kati waliwo abantu nga bonoogamba nti Chuma kigaya mayinja ngosaayo engalo muganda wange sebo si byebyo bino si byakupimamu n'opikamu mukyala onagamba owezeza akanyama n'ogamba mpa eggolola mwepimire waliwo abayimbi abatandika abali awo okumpi waliwo Felisita waliwo Jowiranda waliwo abantu abatandikirwako awo ojja opima n'ogamba kati olivo njivuddemu kati ndi mweno weepimira so nange nga bwolaba nsobola kukeera ntya nga nti Kamiliyoni ampe bato bwesi yonna ejja kulaba nga mba nswala oli okitegereze gamba kati bakakaneko babyatuuka mpola mpola ebbanga lyebakolerako ne Shiba era ne kati nga mukolagana mwembi ku federation gwe Shiba omulaba otya era okyogerako ekyo kyokuba nti Spice yavuddeyo n'agamba Shiba muntu mulungi siminako nene omulungi tabulwako kamogo bw'oba nga tookoya abantu awo then that's different so simanyi eyo ndowooza ye buli omu opinion ye n'opinion ye nze sijja kuddawo nondifending opinion ya muntu oba njogereko ki naye any muntu ali perfect so stop struggling for perfection do your job wawadde kaba emmotoka ekyakwaliriza okuwa Kapiripiti emmotoka eyo bagimpayiriza sinze nagimuwadde Kapiripiti mukwano gwange mumanyi ng'omwana ndabe Kapiripiti ndowooza okuva nga alina emyaka nga 3 mbadde omukuba mentors be naye yaguze emmotoka ye esooka bagimukoledde made in Uganda kyekyasinze okunkuba ekisooka nti bagikoledde Uganda ekyokubiri nti my role ye bwe yafunye emmotoka y'omuntu Kapiripiti oyo abadde awangula ebintu bingi bwe yatandika okusoma nze gwe yajja n'agamba nandaga uniform ye alina successes zaatuuseeko bwe yalaba 69 nze gwe yasooka oweereza ekifaananyi nangamba nkopi kubanga nze tuze tutambula mpola mpola nze mukuza so bwe yaguze emmotoka ye nange nabadde awo nga bamuwadde emmotoka n'agamba ye kyaloota kyayagala omuntu asooka okulaba ku mmotoka ye gwayagala ogiragaani Pallaso so bwe yazze n'andabako bambi olw'essanyu eringi kuba Kapiripiti ali mu myaka gya mutabani wange mwagala nnyo ate nze mukuziza like mbadde close nnyo naye olw'essanyu eringi ne mugulirayo neki amafuta agasookerwako ng'omwana nga bw'onoopangisa ennyumba taatawo nagulira entebe mu butuula so it was just empowerment so naye ng'emmotoka ye musajja atuyamanji yagije ne manager we era musanyukirako era mwongera omukongratulating nga mwebaza n'okusoma n'okubeera sitawo omuto omuyonjo kyakabi gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhenjera n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.